This is Inside Out. Alright, nate nkwaniza ku lutimbe lwaffe lwa SML News UK, The Inside Out, ne Simon Muyanga Lutaya, bwe balegoberera nsonga ziri mu ggwanga, bannaffe abali ebweru, mawanga United Kingdom, mu America, mu Buwarabu, n'ano mu Uganda abatugoberera, tubaagala nnyo nnyini ddala. Ne leero ndi ne General Moses Bigirwa, Puluken Penicillin 005, Revolutionary I think Command Revolutionary President number 001. Sikutegera. You know, many people have found, I've talked to people abategera ebyobufuzi nga bagamba nti ekintu kye wakikola kiri trivial. You trivialize the struggle. Nti mufo ky'okuzimba ekibiina ekiggwanga lyonna nti oba National Revolutionary Platform or something, Yes. wazimba Eastern Revolutionary Front. Somebody told me actually, now you cannot start building a party based on just one region. How would you cross it? It means that you are not bothered about the north, the east and the central. Bwongo bwe bwali obutono oba tebamanya kyokola. Abakola opinion ezo balina obwongo obutono. Tebamanyi kigendererwa kyange, tebamanyi kigendererwa kya kisinde ekyo. Ekigendererwa ky'ekisinde kwe kuintroducinga the Kenyan model politics in Uganda. Yes. Kenyan model Politics in Uganda. oba otegeeza ki? What's the Kenyan model? The Kenyan model nti the Kalangin, they can speak As Kalenjin. as Kalangin. And if they refuse, they have refused. Yes, when as they a accept, team. they have accepted. Yes. The Chikuyus, they can speak as a bloc. Ebya unitary government, tebikoze. We have not benefited as Basoga. True that. Yes. So, our professor Bobera Bweyo. So, so professor. I am telling you. How then are you going to connect to other regions? Auntie. You speak as the East. Auntie, The West yes. speaks as the West. Central speaks as Central. Yes. Buganda speaks as Buganda. Yes. When do you converge Auntie. as a single unit? We are going to converge twogere ku Uganda eyawamu nga buli omu ayogeza capacity. Ozitowa ki Simon tulyoke twogere naawe? Entini n'abantu I command the East. That one exactly. Because Simon, it is really nonsensical for Bigirwa Moses to go to Ntungam and start political mobilization. Tebajja kuntegeera. Issues zayinza okuba tozitegeera. Sizimanyi. Siri waabwe. Kwega baneesige ku ki? Beesige Bigirwa Moses against Museveni. But it is very easy. Would they be fair? Nawe kenyini mbaka ekikyamu. Nabo kenyini mbasi bakoledde justice for sure. But when basindikira Mugisha Muntu, a son of Ntungam, with the aunt, okay? Ne mugamba nti Mugisha Muntu oba bwowerekera ku Mugisha Muntu okay. nga yakukulembedde. Naye nga agenze mu area ye nze mu backinga bu backinzi. Kubanga naye talina makulu kukuba lukiiko kamuli oba iganga. Omuntu wena mungalo awagire Mugisha Muntu kuki? Amumanya ati. Talina kyamumanyiiko, amusoma mu mawulire, amuli wala, you know, tamanyi dynamics za Busoga, amuwagire kuki? So the best thing is that Mugisha Muntu Uganda mobilize ankole mujirwaniremu ne Museveni. Because we have struggled for a long time okufuna omuntu asobola okuzoga yamwe Museveni mwankole. Mugisha Muntu you can do it. Musuza ababaka 10 nga ba anti kale. Ebirimo muvuteni mwankole. Dr. Besigye, don't waste your time to go to Mbale. You go to Kigezi. One, you form a party because FDC Baji governor. Form another party, mobilize Kigezi sub-region. Tusikire yababaka 20. Ono Museveni tumufunza. Owa need carburetor. Go to Bunyoro. Go to Bunyoro.
put your head office in Hoima City. Later yo batano. Later yo munana. Nobody mouth. Ochimanyi nti Simon, we have been in the trenches for a long time. No chimete tufunanga strategy penetrating up Bunyoro. Museveni yegirisiza Bunyoro. No, I've been telling you nga nawo wakana wali ochali mu NU. Actually ngo chali mu NUP. Yes. Ngamba nti mu Western Uganda ne Bunyoro tebaba bakalulu. Baba singa bote baba manyi. Oligwe bamanyi. And up to now the regional card, stroke tribal card is still moving ahead because we twagenda mu by election ya Hoima. Twakubarale y'abantu emitwalo 2 etufuna obulu 340. That is a protest vote. I like the nonsense. So you really have an mitwale ebi. Yes, mu box etufuna obulu 340. Abantu bali ba communicating nti gwe wesimbye ku tiketi ya nupu ya Buganda si yaffe wano akuwerekedde si waffe tuzo kulaba tuze tunyumyeko n'abagenyi bo tugize bagenyi good reception. Yes, but abakulese si baffe. That was the interpretation. Kanembira kachaika naye abantu bagala ate kubyogerako in the reality. Yes, omuntu yabbayina akatakaso kati Kabuleta bwatuyamba n'avuye Bugolobi waliwo yateeka ofiisi y'ebbeeyi ennyo n'agikuba Hoima ajje waba ababaka 8 ku 10 awo Kabuleta because he's a good orator, I know resources, he's a Munyoro, he's a son of the soil. Eya Bunyoro bamu acceptinga ne bagamba kati onaona okendeza Mwai Museveni genda mu West Nile tukomyewo abasajja ba Kasiyano Wadri. Kasiyano Wadri, if he is empowered, he can mobilize West Nile. No je ababaka mmeka nabo je abasatu nayenga abatano ku 10 basoboka strategically ngokiwadde obudde nga ye mission eriwo nandala agende Bugisu nandalandi and Amuriat yasobola mobilizing ateso najje abatano ku 10 because that area ebadde mu opposition for some good time kunyweza bunyweza nandala bwatu nze nawe Simon tupambane ne Busoga yaffe tujja mu 10 basukamu with nga twina messaging nze nawe nga tukutte omuzindalo ne resources tuyinza okulema ofuna ababaka 3 tikisoboka naye zenyinza okwesiga nendekaye muke ate ebyemuke ate mukeri wali muke taliwo muke taliwo wali ngambye nti oyinza okunesiga n'oleka Museveni awo nalibadde nkuwulira naye kiri kyoyogedde tekiriiwo kati ekyo saagala ontwaleyo nnyo mbadde nkugamba nti kuba biri osinga kutyani nze manyi General Museveni omanyi lwaki manyi General Museveni kati nina okuzanya politics ate Mwai Museveni omuntu yenna ataazanye Mwai Museveni nga tanatta kati ajja kuba asigadde kyabulabe nnyo Mwai Museveni okutaa kati kuba ekiddako tetukimanyi kituufu I like that. You don't know. That's the I love you for being honest. Tetumanyi kiddako. So kakati onakirina olina okumubala wakiri akisigazanga wewetereza kubanga yayidde ani ayidde balina kyo factor kale by age ziri factors endala zonna zitukoze eki by age nesa omusajja akyali mugumu it's okay naye si mugumu nga gwe Simon musajja nsinga dduyiro si mugumu nga mutabanyi we exercise zakola kale nga mutabanyi guma ekyo kitegeeza successfully na succeeding mu kwandinga over kati n'akakwasa omusajja omulala nga tewaliwo kibaddewo kyonna omanyi kye tuba tugenzeeko kwe Simon tubadde naawe mu trenches for more than 20 years so weetegekera kiddako oli kukiriwo tuintroducinze politics agenda okuleeta enkyukakyuka yennyini era point eri gyonzigyeko nti leeti Kyagulanyi mobilize Central Region olwaleero alina ababaka 5 mu 7
okay tumwagaza 9 with only 2 from the east. Yes. The rest akulaze yes. Yo region he can mobilize. Yes. Nafu tumuyambe wetusobola mukwate wammwe anyweze Buganda ye nafu tunyweze gye tuva because ebye waffe tabimanyi nga nafu tutamanyi bulombolombo bwawa that is the political mathematics aliwo mu kiseera kyo kati professor kimulema kityo okutegeera ekyo gwereka n'abantu bano njagala okuba challenginga Kyagulanyi has 57 MPs okay 55 from Buganda strategically wetumobilizinga Buganda obulungi tumwagaza abawangule bonna they are 97 kati mba mwagaliza mba simwagaliza oba omwagaliza Gulwaki olowooza nti simwagaliza nga njagala ku 97 yes bw'alinnya n'atuuka mu 70 oba mu 80 obusobozi we buli sajja abaamu nafuyiza sente azirina n'abantu abayina ab'omu sentu ajjawa sente nga bamugaana okuyimba sente azirina ate azijja nga bamugaana anti olabira ku bikolwa oba azijjawa tewali amanyi naye sente azikola ki esobola okukola mobilization eyo but omugambe kati nalabye wakoze road map bali bundi bujjo okwate sente ozitwale bundi bujjo mbugeze ku mobilizinga kitufunye bundi bujjo eri marginalized era tebali bulungi but they do not understand you. They cannot even believe yes. that you have the pain they have. They believe you are using them. Having the capacity to defeat the status quo abantu mu up country tebakigulaba bagirabira wano Kampala because you rise the storm nokola ibiki wano Kampala bakulaba nga asobola okikwata bwosala nairo nodda wali buli muntu alaba nti jjajja tasoboka inside out kati abantu mbabuulira politics yenyini ali real ali practical ate era nga ali academic so bakademishya bo ababeere eyo bagambe basupporting ensonga anti obuzibu bwammwe baprofesa balowooza nti mmwe enjaga n'omwenge bye mukozesa tebisobola kuvuganya musajja asiba ssaawa 2 mu nnyanga ali soba akola dduyira akola exercise ezimumala akola meetings musajja mugumu mwe muli muwalagi wammwe ensonga musogerako kuwalagi ne kuwunja in fact even among yourselves waliwo eyabalabulinaga nti enjaga yammwe n'omwenge tebisobola Museveni anti kakati enjaga n'omwenge tebisobola Museveni kisobola okuba ekituufu naye ate bisobola omusobola ng'obikozesezza bulungi because one of the strategies zisobola okudefeatinga Museveni kwe kufuna abalwanyi abamutomera unknowingly abamutomera unknowingly nga tebamanyi nti bamutomera nga tebamanyi nti kibali kweyo babavuddeko babakoze eki abafa bafe abasigalewo tulizimba eggwanga bupya ne bamutomera nga abatomera tebamanyi nti bamutomera gwe batomera tamanyi nti bamutomera gwe batomera ye abaamanyi kyova olaba ye waba akola response ajjayo naago mu buto kuba amanyi kye kitegeeza kakati abayaga they have a role to play but how to play it is the question kubanga n'abaakuba emundu eruweeru baali bayaga the marginalized the intellectuals baali eno waggulu ku planning ya lutalo batunyefunza bakagame bannabwiso nabwiso simanyi oba yalwana yali omuwandiisi wawe kati abo baali eno mu kuplaningira lutalo okunoonya resources naye abayekere baali bayingira ne Kampala walaba bakadogo walaba abasirikale abalina abatayina ngatto ng'oli alina gambuutu egi abosapatu abo bwe bakuba emundu bwe bafata nnyayo kakati those are the banywi banjaga of today so gwe bote bwekitunuulidde so the question is obakozesezza otya unfortunately nti abanywi b'enjaga kati yafuuka brand yaku bragging around bwe bamala okugamba nti twayiseeko dda
feno twayiseeko dda nga bayiseeko dda ate obafuna otyo bategeka obajjamu omulamu anti question ya leadership saga nze nyala nnyo okurifaringa ku Mwai Museveni engeri struggle ye giyaggukamu. It is a question of leadership. Mu kiseera ekyo yali command. Otegeka otya ennyumba yo ogenda olwana olutalo ng'obezinga ku balwanyi b'olinawo n'ebikozesebwa by'okola ki by'olinawo. Kyagulanyi ekyamazima yaddirira Joseph Kony mu kushekinga Mwai Museveni kubanga Kony yamushekinga abakusala Nairo byali badde birala. Kony kwanza abantu bonna mbambala Kony abantu bagala mwogerako but is among the opposition politician. Naye abantu bamujja mu bitabo byaki byabalwanyi ababaddewo. One of the first. In fact Kony opposed Museveni before Besigye. Yes. Kati ate ye Kony yagenda mu industry eri ndala yennyini Mwai Museveni gyategeera obuzibu bwe yalina yatandikira wala kyekyo kyokka ekyamulemesa but abakubanga ali mu kolidene y'abantu singa twogera birala kubanga resistance gye yateekawo ng'ayina ne disadvantage za demarcation okusala Nairo okwo si kwangu. Musajja atadde wano barracks asitudde ennyonyi naye n'okuba n'ogituukako bridge si kyangu. Kakati Kyagulanyi yakomawo yaddamu okola ki okujja n'asheeke ko Mwai Museveni yali tayagala kufuna opponent ngaawo ava mu Central Region. Kati agwamufuna nga akomandinga the unprivileged nga akomandinga the generation nga ate is an artist abadde mu mayumba g'abantu buli bakuba oluyimba mu bbaala ng'enduulu evuga musajja waffe okitegeera ebeera campaign baliwe banyumirwa teyetaaga nagenda basaba oluyimba kasaluku kiwedde obaka batuuseeko njagala omulenzi oyo yanyumira nga bakabira campaign bagikuba bokka. Kakati ensobi gye twakola nga nange mwendi bwe butateekawo maanyi gakwata buyinza ng'eyo endowooza ekyali mu bantu. Kati wano tugenze mu details bwe tugenda mu details Museveni aba akumazi mwandibadde mwakikwatirawo nga kyokya nga tanatwetoloola kutumalayo nga n'abantu ab'okomandi kuba kati bafuutu soja bonna bafuuka ba politician bonna bakunnyonnyola ayagala nnyonnyola akwate omuzindala annyonnyole polisi fuutu soja oyo aba takyatala afiya kuyingira kkubo bonna baagala bwa kansala bali wali. Kitegeeza eri DNA yasooka agivuddemu ayingidde level ndala ayingidde semwogerere politics of reasoning obw'okunnyonnyola kasita oyingira eyo Museveni agamba nkumaze you are most welcome sir. we baba kwera ndi kasamu ava mu people power ekyali amorphous ne mutegeka pata obulungi nti abutuba nze nyala okutegeeza we bakwatira Kyagulanyi mu 2018 Arua embeera yali wano e Kampala, embeera yali mu Uganda, embeera yali mu Africa ne mu nsi yonna nga buli muntu alaba nga Mwai Museveni enkyagwa kubanga demonstration zagenda paka Kenya, even Rwanda, ensi eri controlled by an absolute dictator naye wabeerayo akaloboozi akavaayo ne kagamba free Kyagulanyi mu mbeera eyo. But Nairobi, Tanzania, waliyo big rallies and serious demonstrations against that. Why didn't you not steal the moment? Anti-leadership. Awo wetandikira okulaba abasajja ba Lubongo wetandika babalabira awo bakatana tuba tuli eka mu kyawo abavubuka bayingirawo. These are family lawyers biki bali ku nsonga kyokka mu lukiiko olwasalawo okugenda Arua tebaaliyo. Twakuba olukiiko oluzibu ennyo ku Centenary Park awo olusalawo okugenda Arua olwoza Kyagulanyi ayagala okugenda Arua
yali ayagala kugenda kuwagira omuvubuka bali bamuyitaani yali aganya okuwagira Kasiyano. Kakati olwo olukiiko sebo era mwe tujja ranka atalulimu is not a general, is not a major general. Kola Yerusalemu bingi nnyo. Naye lwakuba bahistoriko bonna abalulimu asigaza ogu gwatambula naye wayiswa mu fumbiro. Bonna abalulimu yabakuba n'abakola ki? N'abafulumya. Era nga Kagame bwe yakola. Ojjukira story ya Kagame? Jimbuulire. Kagame babayita bateese. Mu kubayita okuteesa agana tujja n'ebyokulwanyisa byaffe nti ye nzija n'abasirikale bange nti ye nga bayingira okuteesa. I think it was a national conference yeeyo. Bayingira okuteesa bagenda okulaba wabweru tanka zisalako. Wabweru amaje gasazeeko. Kati bakubbe mundu okuvaawo nagamba afande nti ye sajja atwefuulidde naye tusala amagezi agava wano. Wabweru waliyo tanka nti ye nti olwo ali naani ayine bakayumba Nyamwasa abo bazatta abo bonna bakuba emundu enkalu okuvaawo. Kakati Kagame bwakwata obuyinza ate n'atandika okutya tiimu eyamujja waawo nti nzibu nnyo olabe yanzijja waawo esobola okujja mu power. Bawo bazaakola ki atireyo. Kakati nekino bwe kiri African politics bwatyo bwali wankwe buteesigangana butamanya because ebyo bikola bya butamanya. Okuzimba ne banno bebuze nabo n'osobola mu Africa temusobola kubeera mu business ya myaka 10 terimu tetugirina. A business that is 100 years old no. Kati abantu bali wano banyumirwa cafe siji nankanyi KFC ya 1942 najini yakyaliwo no yafadda yaleka linnya yaleka linnya naye likyatambula lizambula in any country gyogenda kasobola njagala KFC. It is just one thing. Yes. Okitegeera naye kakati lwaki nti bo babirivingira mu longevity y'ekintu ate longevity tesobola kubeerawo nga banno ofunye obutakkaanya nabo bemwatandika nabo. Are you not part of the problem? Tukuba twandibwa tuzimba longevity kati katugeze mu nuupu waddukayo. So tuzimba tutya longevity? Anti nze nali ntuuse mu nuupu Simon kankikubuulire nali nsigaze ekintu eki kufa bwe nali ntuuse ne bannange ekyo nkubuulira amazima Simon. Era singa wavugadde emmotoka n'ojja e Buyende nogaaka ngende nziike bigirwa kyemayi waali nziise okujja nzijja nzijja wadde nga tewaziise taata naye nze waali nosaamanya saakubikidde sebo ku byoyiseemu mu struggle ku byenkuma nzijja ate Kaliro ne Buyende they are border districts. Not even border districts. Kaliro thinks for Buyende. Okay. Mundowooza yo anyway. Kakati naye wawe nali ntuuse n'abasajja abo. Kakati ogamba nti I am also blamed. You'd have remained and fought from within. No, you cannot. Nze nali ntuuse nga tugenda kutinga nabo tinganya. Just imagine Simon Kyagulanyi is coming to Kamuli municipality where Bigiro Moses performed very well. Yes. Very well. For him and for yourself. Yes. True. And I lost by 527 votes. That is a good performance. Naye omanyi kitegeeza Kyagulanyi ajje Kamuli nga simanyi nga bantu balabe bateekateeka kisoboka kyali kisobose. I am a senior member in the party. Na mobilizing si constituency yoyo kamwajja but the entire region. I am known. I am a brand. Naye omukulu wajja mu kitundu mwempangalira mwensula nga simanyi. Uvuka obulalala bwe buteekateeka. Ne venues ebalemye okufuna bafunyeyo mu kyalo because they don't have the capacity okusekiwalinga a strategic venue mu town wakati. Mbimanya
nti omukulu ajja nga wayisewo ennaku nga 4 kakati ekyo ne kibeeraawo ne basindika advance team yali ajja lwakusatu ku lwokubiri advance team ngeri led by his secretary Sarah Muwonge ne basula nga bateekateeka another candidate gwe baagala okwanjulira omukulu against Bigirwa Moses in that constituency an NRM candidate ndi bali recruitinze gwe twavugana naye luli n'afuna obululu 10 nga nze ndi mu 15 plus gwe basindise gwe baagala yali mu kukulembera struggle kuolo bamuleete nti tukuberale omukulu akole ki tubeera nga tulwana n'oyo okuliraana omukulu anti president yali mu kitundu bwetusindika obutebe ani alikiroza kumpi n'omukulu eddi mutwe bwansindika nzira eri ne bekutabula mukolo nagamba no Bigirwa Moses siri keep kweno level ekyo sikisobola kyo kyanemerera for sure nali nagumiikiriza ebintu bingi nnyo fujo lyankolebwako blackmail biki naye ekyo kyali kinnemye tofiiriddwa kinene anti kati don't you think you killed your own politics by that decision? No, anti kati mu politics galinga maka zinakulira mu extended family naye nga oba okyali wa taatawo tokkirizibwa kwogera bw'ozimba wali akakiisira n'oteekamu omukyala olukiiko lw'abataka oyogera oba ofuuse mwana oba ofuuse musajja ku kyalo oyogera oba n'amaka era nga naawe oddayo ne bakola ki mukyala teeseteese biki bintu bitambulira ku jjuuyo kati sebo ndi president nina benkulembera nabo nina establishment yona ya leadership kati mu lukiiko lw'ekyalo njogera njogera kati tekirina makulu so bwana Simon nze okubeerawo nange nga neesiguza neesiimisa kiringa munaabeera n'omusajja omugagga ku kyalo nga mumwesimisa abakuba enfuufu temumanyi biri mu kikomera munda abaana be babatwalira mu yolo omudidi ku ssomero bakomyawo mu holide mwe muli okwo ku kyalo nti ewaffe waliyo omugagga ne bwofiirwa tajja okiwulidde niwe oba nga ofiiriddwa ku kyalo omugagga taziika nze nyalo mbuulire impakiti y'omugagga oyo ku bulamu bwe baaki nga ne wakusanga ng'oyimiridde kumpi n'ekitaba ky'amazzi agakukuba neyeeyongerayo impakiti ye baaki tewaha so gwe woba oyina tulina olugero olugamba ebusoga nti ennyama ya Christmas tekukuulisaawo ndagiddo emamba ya sekuukulu tekutemesa muti gwandagi ogwa buli lunaku because this was a Christmas oidi omuyagiguwangala gwamala emyaka 2 mutereevu maadi kugwanga gwakutambuza wali emboolido tosobola kwesigulira ku nyama ya Christmas buli omu gyeyeteekereteekeire otandika okuyita yakaseera buseera so Mathias Mpuuga bw'agamba nti abanywi b'enjaga n'omwenge tebasobola kuvuganya Museveni aba ategeeza ki? No kati Mathias Mpuuga bombi n'Ekyagulanyi bali mu ngalo za General Museveni bwe bati era tewaliwo bantu bayagala ngaabo totegedde kyoyogedde you rephrase what you have said. Mathias Mpuuga Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu katiba ka General Museveni bwe bati era tewaliwo bantu bayagala mu kiseera kino ngaabo. Why? Museveni yali tasobola kudda mu kalulu ka 2026 nga Buganda tagitadde mu kavuyo political confusion. Iwabaki nkubuulira by'oyogera obijja these are facts of way anti miyamwe political analyst omanyi bulungi ate yamwe researcher ayamwe political practitioner
siri wagamba nti nawulidde gundi ng'ayogera kubanga ebyo byonna ebigenda mu maaso mu nuupu gwe mbuulira ani beneficiary abenefitinga ki ayongera okwenywereza mu buyinza n'okonsolidate ekintu kye obwa NUP. It remains the biggest political opposition commander is that the problem of Ugandans? Kyagulanyi to be strong in NUP? No. Our problem is to defeat General Museveni. Katwali tusazeewo tukozese NUP as a tool erutuusa mu State House. Kakati yiyo yeyuzizaamu. Who is the beneficiary? Yoli. Era mwe Museveni tayagala muntu atataganya status ko ya NUP. Because emuterawo stability. Tiagasi yena yayononekera mu store. Emuluka zaatula emipiira zi99 nebino bikatuusu ate bigende bikubaani biri eyo magalaji rabo officers baliyo besoza bwesoza no action tewali kigenda mu maaso twali mu naka inside out all the bosses bigirwa okumanya Museveni yayi the Eastern Revolutionary Platform kangubuulire bwana Simon okumanya General Museveni musajja kubanga okozesa ekigambo ky'obuyayi bayinza okugamba nti obodde omukulu naye obuyaye the interpretation street interpretation yeyaffe kitegeeza omuntu omugezi n'embwa bwe kitegeeza embwa yaguza emmotoka eyo yatukoze ekigambo kitegeeza nti yababaza ennyo n'aba overtakinga bwe twagenda mu first mweri country tour yasooka eyo gye twafuumula enfuufu kakati just out of the blue Longoya nga drawinga program ya country wide tour tugenda sookera Mbarara tuddako Fort Kasese abanayi emmotoka muzikole service nga tuzikola service muwawule ngolole kanzu nga tuyingira field nga tukuba Mbarara uninterrupted nga tuyingira Fort uninterrupted ebyo temuwera nedda abantu twali tubafuna ne tuyingira Kasese tutuuke Kasese ne bakuba nange ne bentulamu nabo ne bagana naye bannaye kiki kino Museveni kyo n'atukkiriza ne tukuba Mbarara omuground ne mutambula ne mugenda Fort Portal kakodiyo kikana akali wano bannaye musooke mulindeko naye n'abasajja bange saagala boogera amannya njabaleetera ebizibu bamefulaga ne bagamba bannaye nakyo kifuuse kikulu flag Allah okuma flag so you're sure that flag bwe yakolebwa enakola ne ku luno that's what you think abamu nze ndi liberated already. Sorry. You know my things. I am a liberated that man. flag will be complicated. Kakati tugamba nedda tuli Kasese, this is a hostile ground. Tukoze tutya provoking abasajja bantulabe oba banakuba tiya gas oba nagakuba tunyiga amapesa ga provocation. Waliwo Major Mulamba yali amaninga convoy yaffe are making sure until we are stable. Ngazinze buzinze mikono what n'abasirikale be netunyiga amapesa ga provocation wa netukole mwagala bakwateko anze nali njagala ku finding out because that is not the Museveni I know. Akugamba nti tambula okunge nengamba kikiki Mejo side out Mejo yagira bugizi what ngata tufaako nagamba ti mukole ebyammwe just tubagambye muyite wano mugende kurare yam ne kigana ne mulumba rukungi tuvayo ne tuyingira Kabale. It was the same story. Kovo inevayo ne umulamu kati ne tuyingira Busoga. Uyo Mayuge na Mayuge na yuguma not ya gas. Yes. Ne tuyingira Busia. Uyo Northern Uganda ne tukomawo kakati. Ne ntula wansi ngendo okora research. Nga Museveni yali agala kukuba mutabanyi we Muhoozi Kayinayirugaba
kino naye kikankikubuulire kuba tobimanyi ebimu bayinza okuba bakuvuga buvuzi yali agalamu silence nga kumulaga nti tonazimba kwenganga bayaye bano balabi. Have you seen them in numbers? Do you have the capacity? Do you have the message? Are you composed enough okubenganga nga tanaba era okuva ku olwo ebintu byamwe bya Pierre Yuna byona bikola ki ne bikenderamu ku muliro. Seven is politics. Oba tolina extra mind tosobola kubimanya. Omvuze muri omvuga muri vasi nawe yakukubiramu bigirwa awo nze nkubulira gwe yali ayagala okuzikiza amulage nti ate mutabani we anti kati ate ekintu kasaba nga akyakyagala tekinga kubanga omutabanyi yali ameze yayagala mulaga nti togeza n'ozambu bwenkikuwa kati okisobola tonakisobola obalabye abo abayaye mbakuteere mbozirabe era naye nakiraba kakati wuyo yamaliramu UPDF headquarters nemwesansabagire kakati but the question is Museveni anigwe yagamba mu nupu nti kati mbatadde mukole ki mutambule ani yakuba program kati bwozuule ekyo inside out Moses bigirwa ani yakuba program kati bwozuule ekyo omanya woli ate kati enkitegeera program neba nga MK yandoza nti jasinga okuba ne support mu Western Uganda etwatandikira jemutandikira ngati olaba bacha uninterrupted Museveni tasobola kukkiriza okubeera ale mbalala wali eri mpuuga mutuufu ebyo bw'oba oli ku njaga yonna n'omwengo oyinza obutabitegeera oyinza obitegeera oyinza okukola deep analysis eyo kakati nze bigirwa Moses Sebo sinze muyivu ennyo nina kadiguri kamu but ku political experience yange tonvuga kiyumba anaagwa regardless of your support nkutegeera so olinga aga nti tukitwale nti mpuuga statement za mpuuga ne Kyagulanyi tuzitwale nti zikolera Museveni tewaliwo kubanga kati from January guno gwezi gwa 7 tuli mu mpuuga Kyagulanyi politics tewali kirala tewali akonana ku Museveni tewali nakubayo rale temwina nakira kyemukola tewali nkugambye tuli mu awo kaba bakuumiddewo emyezi mukaaga yes kati who is the beneficiary fe tuba tukubuuza who is the beneficiary kubanga nze Kyagulanyi yali atandika olwo olutalo olw'ebya palamenti biki kuviira ddala kukukyusa loopu nagamba nasooka nemugamba nti naye okimanyi nti ofiisi ya loopu eyo esudde ebibiina byonna bize bibeerawo okimanyi nti naffe gituheadinga naffe gituheadinga changing for what reshuffle for what for the benefit oba kugezesa power nti you have the power to make political changes twagenda okumaliriza wajje tuli mu faction kati Masaka kati Masaka that greater Masaka oba oyagala oba toyagala nuupu tejja giwangula nga bwe yagiwangula ku luno njogera luzungu asobola okusinza njogera luyaye amaanyi e Masaka kati olaba nze kati Simon Kankule nze bigiro Moses mu bunafu bwange atayina sente sina sente okiwulidde siberangako mu political office y'amaanyi nze asobola okudamejinga ate person of mpuuga okujjako omuntu nga era utamidde butamiizi gwoyinza okulowooza nti mpuuga cannot harm you aliyeka anti baga nti bwe yakola juuzi omukolo gwamu
kuswaza buswaza tekwali bantu gutya tewali bantu there were no numbers nedda sebo omukolo gwa tent njagala oyawulo raale n'omukolo oguli wera organized gw'okutuula mu butebe so yagendera kukola ki omukolo gwe nze mu ndaba eyange okusinza ne revu y'olutalo nga bwe luli gwali successful ebintu bibiri byolina okugusomako one message gye yagala okutuuka yatuuka message yatuuka kubanga emikolo gya Kyagulanyi osaanye otegeere tekuba kwogera yayogera yekka ndyokwata obuzirayo nga Kyagulanyi ali awo ofumule ebigambo bakukubira enduulu nga nyagukuwadde tekisoboka tekisoboka yalina okukubirwa enduulu yalina okwogera whether you a political celeb oba omanyi ki yogera linnya lyo constituency gyokiikirira tuula twali embalala kulaale naye tugituuseeko saa 8:00 ng'obudde we buli in the normal politics laale egwa saa 11:45 ku 12 netugamba naye obudde we buli tufumuule ebigambo sebo njagala okutegeeza nateekawo embeera twamaliriza twogedde mannya ne gy'ovudde n'ababaka ngamba Lubongoya nimugamba abasajja bonna we baliwo Nambooze wali Abedi wali olw'okubanga tuli mu territory ya mulabe waffe tuleete abasajja bano abafumuzi b'ebigambo boogereko kubanga waliwo omukulu byatagenda communicatinga Abedi aleete area ye Nambooze aleete area ye omukulu bwajjawumbewumbe babigirwa tuleete area zaffe kubanga buli muntu alina style ye ya communication nagamba obudde tewali saa 8:30 obudde tewali nenganda iki kino badna nga sikitegeera nengamba tolo politics nga mukuje mupyeyona the inside out ne Moses Bigirwa njagala batubalirawo tukicha kachigwerawo Simon Muyanga naye ngambira abantu nti naguddewo Facebook page yange eri bagitutesebo again wali omuvuka bamuyita Selector Devi yali admin waayo naye se bateze kuyajjeko right ye nagisigalako so naguddewo endala in the same name General Bigirwa Moses nsaba mugiraikinge tutambuze kale obere bulu Simon yomufuzi byawa This is Inside Out.